Inside Story Uganda, real source of political updates. Sanso kula bomukukunafu. Ali. Molinda mfunye muzi. Abanene ba Museveni bakuba ebintu byene babijja. Nenda bakatonda abasasudde. Nze mbalaba boogera. Ate kati banoonyanze. Yamanye eggwanga lino lirimu obujozi bungi. Bulijjo bwogerako. Amuteringi. Ate nabaga nti Uganda bwekulema okufuga. Tewali nsindala gy'ofuga. Tewali Uganda ng'ekulemye okufuga. Yes. Kubanga bo ekifo tukitegeera nti gavumenti embi ezaali wano kakati abantu gavumenti bagikoowa. They don't expect anything. Gavumenti bagikoowa. Ne bwesoma embalirira tewali kye basuubira. Kati nze nyinza okuŋŋa nti mbiwulire. Mbiwulire. Tuze sina kyakola. This is an annual ritual. It's not a review. Mukamawo n'atuula essaawa 3 nga budget alisomera ggwanga just kuonoona biseera by'abantu. Annual ritual. Buli lunaku buli kintu ekyo kijja kukolebwanga buli mwaka. But ntono limanyi ndi nasoma mass communication batugamba nti oyiyanga nnyo obugerogero omuntu kategeera. Mbadde nzija nti kakati budget eno kiringa bwolaba abasibe mu kkomera ne balaba abaserikale nga bali ku pate. Ogamba nti bamanyi nti biri bye bafumbye banaabiryako. Era abasibe bali akawunga kaabwe. Kati abasirikale beeruzira tiina weeyambira abasibe. Bo abasirikale bebeeyagala ku pate yaabwe. This is a budget. Self service enkoko abagenda okubba baatudde dda era you are going to see changes. Bagenda kutuula bagayi nti wana ani aliwo sente weziyise bamusiguukululewo bateekewo owaabwe anaazirya. In fact mmwe kyembagamba kakati bw'obanga ogenze eggula mmotoka mpya wava muno oba okyalamuza ne bagaa nti nesigadde kabagibbi omugezi akola ki? Yogeze gulanda. Kyokka ne kwoleseeka. Ne bagibbi. Kakati omugezi osooka kubuuza ani ye gyentwala ye n'aba seefu. Kubanze President Museveni mumanyi nnyo. Museveni alina good ideas ezitapakoleetinze mu ggwanga lye. Lwaki? Tayina bakozi. Balonda baba baki. Kati nkugambye tayina bakozi. Mwebe yesigisa batugoba. Mwebe yesiga. Omuwabule ku byamawulire. Wampo bwa minisita sibukola. Natomera sibiddamu. Kati kankubuulire. Era lusinde kyendigulatinga. Kubanga era kiwali kiriyo. Bebazibbanga ewange baatwala biliyoni 5. Embwa bajekanyuka kuwa 1.7 nga baleese omulaba mwadde biliyoni 7 buli mwezi. Abayina ensonyi ndi omwana wa munne yasoma omugezi ebyo bimukola. Nti obwongo bwange obikola ebyo binkola. Fufa bagiwadde nayo sente sasulekafu. Imagine kyenvudde nkuga nti eno Uganda nyangu nnyo okufuga. Baakutte bannamuju n'abalala. Ne simanyi nti ensi etegeera kye babadde bakola. Babadde kati ngezo trilioni ze zeyayisizza nga boogera ne baminisita. Minister tukuyisize mmeka bana abasatu bano bebako network figures zino bebazisalawo anti ne baziwa baba kasi ministers bamutereddemu abawako kasi. Kakati osoma budget yaki kuba tebabbire eri gye ziraze kubanga eza budget zennyini era kyova olaba ti abasajja bano bakontrolinga media tekibweba publish. You don't know lwaki bannamuju bali mu kkomera. Babadde bateesa ne ba minister officials ne bamuyisiza billions trillions ne bamulyako
mu parliament mwenyini ngeyo group mweri kakati kikutegeeza tezikola because tezituuka yaduse etyo okuva ku 5 mu 2 negenda ku 7 era nazo bajjazi mu bbako kubanga kakati trillion 16 boss not even a year nti problem yammwe you don't analyze things katonda ffe yawulirako abaawuli tuli batono nnyo what does it mean kitegeeza omuntu gwe mwali soso okukwata ye auditor general ono gwenva okwogera katuwa ebibalo aliwa auditor general sente ezifulumye mu budget tezituuka gye ziraze naye nga wano ziri reflected titrillion 7 ebbiri ne bazitwala bannamuju ogamba bannamuju beebo bannamuju maalo nti alayivolism nozimba ennyumba wano nozimba nebagamba nade nina beŋŋamba nebagamba nti bano si babbi omubbi akola mu gavumenti ajja ne fulasikaye ey'emmere n'eyakyayi omubbi akola mu gavumenti abeera na suuti 10 nga zakaleemu bamugaa nti ayambala ddiba lya mbuzi naye bano alayivolism maalo where do you work bano bate bakyatya naga nti empisi kaseefuuka ekitulago empisi emera amayembe kati eba tekyali ambuzi ziri ku ttale ekuba kisibo bano bitulago tebakyalina kye batya bali ku kisibo bali era muwonye nnyo amagye gabadde gajja kuwamba gavumenti why go tebagawa that's why you see the army is staffed the police is staffed eyo tebasobola kukolagana baayo mutuweeko wakalaba amagye nga kakomawo kunona supplementary emirundi emeka kitegeeza ze babbye era bazongera ne bazibba obala babawa nnyingi babaloketinze 9 kugambye nti 9 trillion abalala baliwa bano neki naye gwe babawa nnyingi abo bemwakutte olwatuuse mu kooti ne bawaganyala basaba beiru nabagaye nti mu mawanga amalala tuyina abalamuzi tubayita ba revolutionary judges they registrate on the bench tebakolera ku mateeka makadde you were entitled to a bail how dame kiki gy'okoze okikoledde ebbanga ki nga sente ziri mu budget ezituuka mu bantu ozibbira wano mu parliament lwaki bakuwa bail bagenda bbawo omulamuzi agenda bbawo naye nga betuyita ba revolutionary judges who legislate mu nsi eri democratic parliament ekola amateeka n'abalamuzi bakola amateeka era presidents nkunavu zino figa buyayi zirimu ebitege tondeta siwana kuzo tomalira bali bwange ku budget tomala bali ffe tuli basibe bali abasirikali bali mu ndongo zaabwe ogenda kulyako ku nkoko okujjako okuyita okwoza essowaani omusibe ajja kwoza essowaani kati tukole tutya okuva mu eno embeera nkugambye nti amagye gaaliwambye gavumenti ekyo bayamba Museveni they respect him abantu baliyise mu ngudo kuba nabagaa nti kasita omukazi omutamivu akanamira abasajja abatamivu bakwata mukwate you have exposed abantu ba Uganda mwabafuula mbwa nti abaana bano bannamuju bano nti namuju bamukutte ne dola emitwalo 25 ate mu poliisi kibeera bwekiti bw'omubbi oba tokyajjito kyawakanya ne baba asanzemu miliyoni 2 toyinza kuwakanya omubbi okyawakanya nti batutte miliyoni 2 bo bajjayo za kizibi what is important si bwogi bwa sente what is important kiki era balooja bawabula naye mbadde nkugamba nti South Africa balina ba revolutionary judges olw'okuba nti crime rate eri waggulu poliisi yagenda nekwata omu Nigeria nga mubbi w'amasimu nebamusanga n'amasimu 10,000 bibiri n'agenda mu kooti n'agamba omulamuzi nti abo poliisi yazireese nange sibaddeewo ennyumba bajaliza siriwo be bazireese olugezigezi omulamuzi yamugamba nti gwe omugwira ne poliisi ya South Africa neesigaani your arguments are very interesting but between a foreigner and the South African police interesting gani bwenganti police ya South Africa erimba
nyamba gwango basiya, those are judges, revolutionary judges. Ensi yange yesooka. Sinza kujja mu poliisi bwesige. No, okugamba nti gwe ne poliisi ntwala kikyo. Amasimu be baagala esolo balooya bangi wenga. South Africa bakwata nnyo abakazi. Kakati oli alina girlfriend we n'amuwa taxi amuleseeka mu apartment. N'agala omuleepingira mu kkubo. Ne balwanagana omukazi yeetatamidde nnyo. N'amukuba bulooka ku mutwe n'amutta. Omulamuzi baamutwalira mu kkooti. Feesi y'omuwala oli nga mulungi nnyo ne bulooka nga bamukubye bulooka ku mutwe. Yagamba omulamuzi nkusibye genda banikibwe kalabu. Ate nkimanyi mu South Africa temulimu kibonerezo kyakuwanika kalabu. Naye teri mulamuzi muntu nsi asobola kuwa kibonerezo kiresidandis. Sigenda kuwa judgment. You cannot appeal without a judgment. You appeal against a judgment. The land judge erred. Omulamuzi yagamba gwe kino kiwakola. Feesi y'omuwala nga mulamu. Very beautiful girl. Nababuwa mukola. Kumukuba bulooka ku mutwe. Mu South Africa temulimu death penalty. Niyo zingambye bakuwanike kalabu. Kakati babali ab'omukomera be bamanya. Tukitransforminga into what? Yagamba sijja kuwa judgment. Kuba mu nsi sisuubira. Muntu akola ki? Kakati omusajja n'agenda mu post office e Tanzania nga bamubye ebitereko ebyo. Naye kye yakola n'akwata embwayi n'agiteekako ekipande post office ng'atambula nayo buli kaseera post office. Post office negenda mu kkooti. Omulamuzi aga nti embwa bagiwanike kalabu nga tekiwulirwangako. Embwa doga. These are revolutionary judges. Naye a traditional judge nti obye sente ezaaki obanga naffe traditional tulina judgment etukola nti osudde obubi mu lulzi olw'ekyalo ozibye ekkubo ly'abantu mulimu tukolako tukwekolerako nti bano abambalinaza emyaka 10 abaana bange ne batasoma na buli ajjo bagamba omusajja atukubye bizinesi yaffe n'agimalawo atutidde sente losses ki nyama amata kiki mubadde mutta bantu mbaguza mbu bejensi baffe ne wano badduseewo okyogera mu bantu ebyo gwanga kyeri nti omuntu akyogera ne mu bantu nze n'ekintu kimu nafiirwa naye ku intaneti tebijja kuvaako siryogera nabo walibeerayo gavumenti eri bakwata tewatta abantu oneegenda okutta abantu nga baganda bakuga nti obonabona nga yabbe ndi ku mulumbe abo bonna muju bagenda kuvaayo kubanga first of all etteeka lya Uganda likugamba nti asasula obukadde obwo buna 4 million oba myaka 10. Kakati the law is not going to change. Who is going to change this law? Parliament. Is it interested in changing it? Ate muwagisiba president alina buyinza bu dissolving parliament. Mukalulu bajja kudda tewabalabye abewanna muju abalinnya zipika balage abali badde bamwenyinyala kirabira kwono weekayunga minister wa finance bagena ne bakabira ku police ne badadini ne bajja ne basoma ate ngo y'omusajja yekye bamuzanya kyali kimu mu game eno teyalimu kati ga minister of finance ya distributing sente ayina be yazimma chobola be yama baati agage agateeka ko baga mutega ngomuntu akwazika empane enzibe n'ogenda nayo ku mbaga yafuuka mbwa ku jirikiti kati mbadde nnwana nabaabo baddira trillion 6 trillion emu tebagikozesa mu agriculture bagiteekamu. Normally what happens bwe batazikozesa bagazizeeyo mu treasury before the next financial year najjo basuuziza ewalujja babasuuziza ebyuma byabakwata nabagaye nti muzikwateko baminisita 10 nabakwatidde mu Serena nembaga nti nina ebifaananyi bye nalabye ku makya naye gundi ebyuma byange bikyabikiriyalinga nembaga Nabbanja ajja kubampisiza bubinyo nga naye mwali Nabbanja ajja kubampisiza bubinyo
kuba babadde baagala anti bano bwe babayita kati Nabbanja tebayinza muyita mu ebyo tojogera nga ne Nabbanja awolereza tumwebaze mbu baladisi bamutaba balungi nnyo nange tumwebaze awozesebwa nakwata twakita nazimutwalira nti abachina nakadde twakita nazitwalira nakasero mugundi nembaga nti ebyo Museveni tabikola. Museveni bwagaba ekintu mwenna mwalifunye balokole baki Museveni tabeera selective era nga tebava wakibisopo Kazimba agabira bonna kandi nabagambye emipiira gy'ebikaani yagizannya Kabaka yagigulawo munaddiini bwawa eyali agaddewo emipiira gy'ebika aliwa Kazimba mubalangira temuli Kabaka bulijjo takiikirwa mwannyina obaani gwe bakutomeza batya wakirisanga lya Mbogo tajja era nabagambye ti bano babadde balowooza omanyi history repeats itself nabagamba yamanya Museka gali fools nabagamba nti buli Kabaka wa Buganda aliko ennyukuta M danger Mwanga exile Mutesa exile Mutebyali luddawa yagenda kumujjanja wakolera Katikiro ng'agendeyo bannabagereka ne activities zitambula esente when did you mourn nalabye omutaka Abaganda tibasuka mu kibale yagambye emboko n'etukutte mmengawo omutaka we abagenda okusamba omupiira basinjira ba nazalole reverse nga bavaako balinga binyira omutaka we Matuga yagambye ayagala kujja kubuuza amakula ge baleetera Kabaka n'agalya yes it is true ate tugaa nti be bagaleeta kati eyo gye bagajje amatooke gye bajje Bugerere buli muntu bamuggyeko ettooke lwa mpaka biba byampaka ne bukanga balabu bwampaka bajjako lwa mpaka genda obabuuze kati gye bali ne bujjeno menga ne bukanga obwetaaga okkuba emiggo but for me watunuulitira makula Kabaka sibya kyeyagalire kyembuuza nga eminence mulwadde muyinza n'okugenda mu kyaki ne mutakuba ndongo wabeerawo changes yavuze kiki it just happens by default yes naturally nti naye Kabaka timumanyi na gyali era nabagambye nti Katonda yawa Museveni omukisa kati akuuma Bwakabaka bwa Buganda omumanyi Custodian Museveni nedda Katikkiro aliwa amanyi Kabaka gyali Katikkiro yali abataka ani yabulifinze abataka ku mbeera ya Kabaka ani who tell me kati ani alaba omwezi tuwulira ani kati kubikwata ku Ssaabasajja Kabaka tuwulira ani Museveni bano bonna tebamanyi gyali Museveni yamanyi gyali ate Museveni ntakugamba wano nti bwolaba Museveni ndafune mukamaawo ndakuga nti bwolaba bano bamuzanya eggwanga mulitwala Museveni ideas abakozi bamubula yes abakozi be bamubula era Museveni ajja kubanga Nkuluma is very popular outside Ghana but not in Ghana Museveni wabweru w'amaanyi Museveni nga yagende Kenya nga buli omu ayagala ebyo bigambo byayiye ebipya entandikwa n'ebino sima Paris Money negondi ani emyoga enjawulo eriwa ensefugira omuhopu temuli kirimu special district administrator RDC assistant RCC dibyebimu RCC dibyebimu does it change and does the name change? It doesn't. Naye wano gw'olya nti Professor Makerere ayogera ebifo bye twogera omulimu anaagujjawa baprofesa bano bonna baasirika Salimusale yanyumiza nanga nti yabasetingira ebibuuzo 12 oyo wa Ubosi owe Makerere n'owagaba nani nga balowooza nti bagenda kufuuka bagavana ba Bank of Uganda buli omu yabigwa 15 questions n'owagaba yazigwa wa Ubosi yazigwa n'abalala yayita bazigwa bonna toto eriso lyenkoko 0 ku 0 emitwe egyo gyonna yogera bwogezi seri yangamba nti bagwa naye ate nga naye yangamba muganda yasooka obimusetingira naye n'abigwa naye n'agamba kanfuneyo abagezi kati betwesiga yanti tebajja kukola bigezo bajja kusanyusa ono balina kye batunuulidde. Yes, this is why
feasibility study za Uganda zonna abajja kukola amagoba mu myezi eki bw'otwala eri negative ani anaakuwola noona ajja kubba nga muyita genda kusasula naye imagine konsula wa Namibia mu Uganda kirumira wamulabyeko nga abuluifinga abemmengo ambasada wa Uganda e Namibia muki omulangira Ndawula mwana wa Mawanda nayivale yaabwe Mawanda yali agenda okubeera kabaka abazungu ne babbira Muteesa kati as we speak today kabaka ali mu Kimubali era eddambe lya Muteesa ligamba mujjange wakimera omwana wange Mutebi mumuganda kimanyi oli kikolwa Buganda lulonda kabaka omwana wange Mutebi mbanga mu muganyi mugenda nge wakimera wa Mawanda temujjanga y'omuntu musika oledi olw'olutalo kakati olwaliwo kabaka ali mu family yani atali mu Mawanda ali mu Mawanda owulyako nga Museveni aga nti alonze omulangira Mawanda e Namibia mwakamutegeera kati nabaga nti Museveni ebyekibala abimanyi naye kasita kibaako okuweereza mupiira ebyo talina namufeero kamwe agamba wagwagala yegendera n'agwesambe nti ekyo kyokka anti tokisobola. Why should the Pope control the Catholic Church globally? Mwempulya wano eminensi agenda kugula ekanisa agenda kugula why bakolagana nabo ba disciples nti immediately nga abakatoliki bategedde nti faza yawasiza be bamwegoberanga ne papa tamanyi ekyo Museveni kye kyamugula talina ba disciples bubbi papa tebafaayo amawulire tegaboogerako era izeminesi nawulira nti kuba bishop be abamugondera nga kuliko eyalisiza endige omuddo oba yabanyweseza simanyambu amazzi tasobola kuba bishop oyo kati okubuli era ekyabannamuju kiri mu ssente mu mawulire era akasajja kabukedde kawandiise tuliyoni obuwumbi 100 bulemedde mu ministry ya agriculture kadde kakalo badde kimanyi singa saba yengeddemu kogera story eyo nga nze negitegedde ebyo Katikiro Nabbanja abiyingiddemu zikole network eryeki kamiliyoni yagamba mulwadde Nabbanja abiyingiddemu miliyoni 4 agenze mu America kasi tola babuke bafiri kakati ine ekyabano bajja na kubawa bbeeru gati mutegedde bana abasatu kati magamba akolera ki akolera ki nze ate nkyagala nnyo ne president aga tetudda mu kugaba bbeeru atatya teeka nze njagala abantu bakyawe kooti tukube bukubi kutta mayumba bagoje nedda mukuna futuka abantu kutukawo oloza tikituukewo omusajja yangambye mbwe ebyo byogera bannayuganda tebasobola bikola nemugamba nti bagaye nti omusawo omuganda asadde asa omwana abakuba amasawo bavaawo bajjira ku loole it is because ebya budget ebyobakwatako munnayuganda tamanyi okuva mu Uganda company Lijjajange yatugamba nti ono n'omunyo gwange gwa Uganda company abazungu bakola Uganda company esuubule yali opposite tax park ewali aponye building mu mwali Uganda company kakati okuva mu Uganda company munnayuganda tamanyi nti ekya gavumenti kike nakugamba ayina batunuulira abali ku mbaga nti nasanga abasajja nga bakuŋŋanyiza emmotoka za gavumenti bazisibye emipiira gy'omu maaso naye emipiira gy'emabega gyetooloola ewiiki namba kutta mayire gye bazeeguze. People don't care kyani era waliwo akatabo bakayita no longer at ease omuvuga yali asomedde Bungereza e Nigeria nagende wa kitaawe yamuga have they given you a job? Have they? The Nigerian government was referred to as they. See ours, they. Their role was to steal as much as possible from it. You could have seen in Nigeria. We were in Nigeria and gone to Rajim. The government and Yacha. And I'm saying, Bagamant, I mean, Yanemo Kubala. I mean, Yanemo Kubala. Kubanga to enough phrases go to Gerida. Kubalembe kwa mean, you're not going to be from movement here. I saw where a chance Galamulago Katijachiri. Olaba bakutoa omusajja w'emulago oyo kati pulimputi omusajja w'emulago nabagamba ekyamugobya yakyusa eggwanika management nga mwebasokolera abantu era akatambi nkayina meeting eyamugoba yali n'abamaje baali bafudde bbombo n'abamaje babasokoola
ne bombo basukula n'abali mu meeting omusajja ndengenda ne mugamubuuza oba tamumanyi nagenda ewuwe ne mugante kana akatambi okalaba mbodde mulago bakusi wekyusize gwanika kati toyina dikwata ko bamugamba sente bagenda mukwata general ya formiza report mwakisinzirawo kati bwetokola audit emulago ono byanyima talidde dijisugwa bano balengerera walanze na balema bagezako okunzita bagezako era bakuga the man is stuck in the past kubeche ekibaswaza we should move we should know ati lwaki tabakola ku wangamba abamanyi andi nkubulire katachadda kubano banamuju okubatawanya nkugamba society bajifuga emirundi society bajifugira ku mateeka oba ku population namuju nabagamba nti abantu ba Uganda okumanya banafunyo omusajja atunde ettaka ekyalo n'awasembaga n'abayita ne bajja banywa omwenge beyatunze. That's the level of understanding. Nti abo bannamuju baali badde nga newaabwe mu constituency teboogerwako babbi badde baddira ssente za budget ezigenda okukolera eggwanga ne bazikola ki waliwo omusajja sembyayoyo yali Masaka eyo naye yakyawa abasiraamu yali omusajja yali yakyawa abasiraamu nga y'omulimu gwe waakola kubba sefuliya za muceere ku mawuledi oba yazisitulanga kati ku Sunday ngeno ng'ateeze bamusanga ne sefuliya 10 nga zimeze muno omuddo sikanti agulya akyo omusiraamu omusiraamu ngabbe sefuliya oze Christian mukristaayo nga yabbe omuceere gw'abasiraamu ku mikolo gy'abasiraamu abakochi yali mukatoliki nenga sikulya balisanga mu sefuliya 10 ngazimezeko n'empumbu yali mukatoliki yali Christian akati kwe neno kwawula mukuba bakuba mukuba abasiraamu bamukuba ne bamutta bwokugula abantu bamekaba botutenga tebalidde kakati bamutatuuke ku level eyo tiine kyetuyita common good nti kino ekintu kiyamba eggwanga nkubuulidde tinaawe obadde tukimanyi baana banonze bagye babbamu sente bazibbira mu budget bwenyini kati odita jeno gwe mwali kutte kubanga odita jeno zimuyitako zitya ekitegeeze naye mwali era bamuwako ne biliyoni tojjukira nti parliament yamuwako biliyoni yakola nnyo muyoli tutolooza bali mwebaza emirimu agikola mufeewo waabwe tuvewana mukola neyanziza singa bannaddiini kakati bye bayimbirirako ne mu church tujja tandikira ku Friday kati budget yaki figures zirimu ebitege kubanga zizira kugwe zifulumanga mweziri mu parliament mwe bazibbira otuwaako mmeka tuzikuyisize kubanga bagamba nti parliament yava mu plenary neraga mu bukiiko olwa parliament ya mwenene bloated parliament kati batuula mu kakiiko ne bagaba ennyama mu bukiiko bwabwe plenary olw'obungi bwabwe tukweyanziza mu buli omu bw'anaalya tujja tandikira mu tukize tukome wano olunaku olwaleero bashumiriyetinga abantu tujja kwa tutandikira mubeere bulungi kakati bamukanyuze ku bwadi ne bagenda obadde mukyala wa wakati gwe kabusigala webale nnyo ssebo mbakubira mu ngalo